Hello everyone, nze Nalongo Nalubale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe ebuga Basese. Banaye mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebalire ddala byonna bye mukola. Mwebale kujjumbira mukutu, okusubscribinga, banaye muli basuffu. Buli lwe muwagira emirimu gino naffe mutwongeramu amaanyi. Okunonyereza si kwangu naye era twewaayo ne tukukola. N'okubaweereza ng'era bwe mubimanyi si byangu naye ate bwe mutulaga nti mutuwagira ate n'amaanyi gatweyongera. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwongere okusubscribinga. Bannammwe abo mbagambeko, banaye mbagambeko mugende ku mukutu ewa maama ne taata musome kubanga abantu balina ebizibu. N'oyo gw'olaba aseka oyo alina ebizibu. Takubuulira naye era abikola ki? Abirina. Kati olwaleero njagadde tutulabe ekitambo kino ekibagamba eky'ekika tukitereeza tutya. Kye njagala mumanye nti okufaananako n'emirimu emirala gyonna buli omu aba alina enkola ze. Naye nze kye mbawa yeeyo gye tuyita basic, omutendera ogusookerwako mu bika byaffe, mu nzija zaffe, mu famire zaffe, nga tetunnagenda mu mbuga, tetunnagenda mu biggwa, tetunnalagawa. Era emikolo gino gye mbabuulira bwe muba mufunye abantu abakulu abo ku byalo babaako ne bagamba nti Nalongo nnamwandu wa gundi asobola otukolera ekintu bwe kiti. Atera okwambulula bwe tuba tumunnyonnyodde asobola okukitukolera ne mukizuula nti omukyalo oyo si wa mizizo gye muli oba omwami oyo si wa muzizo nti oba alinamu obuko oba ki, aba asobola okujja n'abakolera emikolo nga gino. Bassenga abo abakulu mu famire eriyo emikolo era nabo gye baba basobola okukola. Bataata abaliko empewo baba basobola okukola emikolo nga gino. Kati twagala kumanya tutereeza tutya ekitambo kino eky'ekika. Bwe tuba tutereeza ekitambo kino eky'ekika, eŋŋombe enkulu ebeera nti omukulu tazannya na baana. Tugenda eyo mu lusuku ne tuzimbayo ensiisira. Okuliraana ensiisira eyo tusimbawo ekiteete. Okuliraana ekiteete tuyiwawo evvu lino eriva mu ffumbiro. Ebyo twabiraba nti ensonga zino jjajja Nabuzaana zirimu nnyo. Ky'ova olaba nti era bitambula bwe bityo. Kale mu lusuku eyo tusimbayo ebitooke bya bika bibiri. Embidde nga y'abaana balenzi, nakitembe nga y'abaana bawala. Era wano we tusimbye ekiteete wano we wayitibwa ekittavvu. Kati emikolo gino nga tugiteeseteese wakati mu mikolo emirala gyonna tugiteekateeka. Jjukira kati twagala kuggya kitambo mu mpewo zaffe kisobole okutuwa ekyanya okutereeza empewo zaffe. Kati mu kukola emikolo egyo wano we tukyeggyirako ne tubaako we tukiwummuza we kinaatambulizanga ebyakyo. Kati ensiisira tugirabye, tugizimbye tonotono eyo mu lusuku. Kiteete tukitaddeyo, tutaddeyo evvu lyaffe. Tuliteekayo ne likola entuumu awo we tunaabira awo. Tusimbyeyo embidde nga y'abaana balenzi, tusimbyeyo nakitembe nga ky'abaana bawala. Kwegamba kaakati ono atukulembeddemu tukozesa emikolo gino era atuyambako kubanga tukola omulondolondo guno ne tumwako enviiri ne twesala enjala
ne tumuwa n'ebirala byonna ebyetaaga okumwa. Eby'abaana abawala bifugikibwa mu nnakitembe, eby'abaana abalenzi bifugikibwa mu mbidde. Era ekyo nga kiwedde, oyo akulembeddemu okukola emikolo gino atuyisaako ekinyirikisi, era ebinyuzi ebyo bifugikibwa eno mu kittavvu. N'ebivudde mu kyogo byonna bifugikibwa mu kittavvu, kubanga bw'amala okutuyisaako ekinyirikisi olwo n'alyoka atunaaza ekyogo nga bw'alaamiriza ti mbanaazizzaako amaziga gonna ge muzze mukaaba, ag'abantu bammwe abaagenda, ab'ekika n'ab'ebukojja, n'amaziga gonna agazze gakaabibwa olw'ebyo byonna bye mumanyi ne bye mutamanyi, agabadde gatambulira mu bujjajjammwe gonna nga banaazizzaako. Olwo ensiisira eno gye tuzimbye egenda kusigalawo nga ye y'ekitambo. Kitambo tukiwa emmere era etwalibwayo eyo mu lusuku eyo n'eteekebwayo. Omwana bw'azaalibwa awaka, ekitanyi kino kifugikibwa. Bw'aba mulenzi kuno ku kitooke kino eky'abalenzi eky'embidde eŋŋanda eya Nsowe oba Kabula, bw'aba muwala ekitanyi kifugikibwa kuno ku nnakitembe. Abaana abafugikiddwa ku bitooke bino abakoleddeko emikolo tebalya mmere evudde ku bitooke bino byombi. Abaana abafugikibbwa ku bitooke bino tebalya mmere evudde ku bitooke bino. Embidde eno esogolwamu omubisi, abaana abalenzi abo tebagunywa, ate abawala be bagunywa. Nnakitembe bw'abala emmere ate abaana abawala tebagirya, abaana abalenzi be bagirya. Ekyo ndowooza mukitegedde. Tugambye nti omukolo guno ogw'okunaaza amaziga mukulu nnyo kubanga amaziga gabajjudde. Amaziga gabajjudde mu maaso, amaziga gabajjudde mu mwoyo, amaziga gabajjudde mu mutima. Mubeera awo ne gabayitamu n'obeera awo n'ogamba amaziga gava ku ki, gampitamu buyisi. Naye kiva mu kuba nti gakuŋŋaanye mangi. Kubanga kati obuzibu bwe tulina nti ebika byagejja. Bangi b'omanyi ne b'otokola ki, ne b'otomanyi. Bintu bingi ebibaawo kati ate bw'oba oliko empewo bijja gy'oli lwakuba ggwe oba tomanyi. Kati olabira awo ng'oli mu nnyiikaavu, olabira awo ng'oli mu kkaaba tomanyi kikkaabya. Naye nga mu kika waliwo eyafudde gwe gw'otaasobodde kumanya naye nga yafudde. Kati teebereza ku nfa kati abantu gye bafaamu. Ddala ddala oyinza okulowooza nti osobola okumala wiiki nga tofiiriddwa. Wakati mu kumanya ne mu butamanya era wabaayo afa. Kubanga kati si mmwe abakyawuliriza ennyo leediyo nti onoowulira ebirango. Si gwe wa buvunaanyizibwa nti banaakukubira essimu bakugambe nti ejjindi jjajjaawo w'ejjindi yafiiriddwa omuzzukulu bw'ati. Naye olw'okuba nti otambulirako empewo zo zijja kujja gy'oli n'amaziga ago. Kati g'obeera awo ng'olaba okaaba bukaabi, oli akubuuza okaabira ki nga n'ensonga entuufu togikola ki, togiyina, naye nga muli owulira oyagala kukaaba bukaabi. Naye nga kiva ku ekyo ky'ova olaba nti bwe tuba tugenda okutandika ensonga z'empewo okuzitereeza, kikulu nnyo okunaabako amaziga gano. Kubanga twagamba nti amaziga gali ku ludda olw'enzikiza. Kati buli lw'okaaba osembeza enzikiza, enzikiza ejja n'emizimu, emizimu egirina ebizibu ne gitusiiga ebizibu byagyo okukakana nga giri mu kutuwalula kututwala mu kulemererwa. Ky'ova olaba nti amaziga tuba tulina okuganaaba ne tugejjako. Tugambye guno omutendera gukolebwa ku famire. Gusobola okukolebwa ku famire, katugeze nti oba nnyumba, oba luggya, oba mutuba, oba ssiga. Guno omukolo we gukolerwa. Era njagala mwawule wakati w'omukolo guno n'ogw'omukulu kinene nnyumba. Era nabanyumya ne bagamba nti kino ekitambo kitambo kyo nga kitambo. Kale bwe tumala okkizimbira tutandika okukigabulanga, tukitwaliranga emmere ng'eyo naddala nga wabaddewo emikolo ng'egyo. Mmere eyo etwalibwa mu nsiisira eyo n'eteekebwayo.
n'ebirala obubaka tuba tubufuna bwe kiba kirina kye kyagadde. Kati bwe mumala okukola kino ne bwe mugamba nti ku luggya tuteekewo ensolo yaakyo erundibwa, olwo ensolo eba ejja kusobola okubaawo nga n'emirembe we giri. Kati awo ne bwe mugamba nti tuzimbe ennyumba ya lubaale muba musobola okukikola nga n'emirembe weegiri. Era ne bwe mugamba nti kati tukole musobola okuzikola obulungi nga temulina buzibu. Naye ekitambo kino nga tekinnaggyibwa mu mpewo kwawulwa. Y'ensonga eviirako entabukatabuka ezo. Mukuŋŋaanye lwa nsonga, muli abantu 50 mutandise okukubagana olw'obuntuntu obutaliimu nga kye kibatabula kiri awo kitabula butabuzi. Okufundikira nga mmwe abaali 5 musigadde 3 era muli banyiivu nnyo olw'okuba bannammwe babalekeredde. Tebabalekerera nti lwakuba baagala. Ogwo mulimu gw'olimisa kitambo ali bbize akola ate nga tojja kumulemesa kubanga naye alina by'ayagala. Kale bwe tuba tukoze emikolo gino bwe tuti ne tugitambuza bulungi. Lwaki mbabuulira ebintu bino? Mujjagala naye Naalongo gw'ofuniramu wa? Nze kambabuulire, nze nfuniramu awo nga muyina emirembe. Kuba nzikiririza mu kugamba nti abantu balina emirembe, ensi erimu emirembe. Bwe mubeera abantu 10 nga mutegedde, eriyo ekika ky'ebizibu bye tugenda okwewala. Okugeza, oli bw'abaako kyakukoze ng'oli mumanyi ojja kwanguwa okumanya. Bw'onoobeera ku mulimu n'owulira ng'enviiri zikuva ku mutwe ojja kwanguwa okumanya nti omulongo alina ky'aŋŋamba oba nnaŋŋamba ki. Era bw'oneebuuza ojja kumanya nti awo omulongo ayagala mumugabula. Owulidde? Kati awo ojja kuba owonye okudda mu mbeera nti ono omuliraanwa wo ate yakuloga, ate olwodde mu by'okuloga by'otojja na kumalako nabyo kubanga nabyo si byangu. Ebyo nabyo biriko bannyini byo ababisobola, si buli muntu nti ajja kusobola okuloga. Oli omulogo atondebwa mulogo era ye akola ogwo. Ne bw'omugamba nti wuuno muvumula aba tasobola, ye asobola kimu kyakuloga. Kale saagala mwenyumirize nnyo mu bulogo kubanga si bwa buli omu. Abalogo gye bali era baatondebwa balogo. Nga ye buli kyala kukiroga kaabe mwana we gw'azaala asobola okumuloga. Nze mbalabye bangi ng'onyeenya bunyeenya mutwe ne weewuunya. Kale bwe tuba tutudde nga famire tusobola okukola omukolo guno. Bw'oba oli bwannamunigira ate saagala oggwemu maanyi ogambe kaakati nze bannaye Naalongo ndi nzekka mazima. Ndi nzekka, nze n'abewaffe nabavaako bonna nabo banvaako. Naye Naalongo nina ekizibu ky'okuba nti nange Naalongo nkaaba myaka 10 nkaaba bukaabi, buli kye nkwatako kinfiiririra, buli kye nkola kiyitawaana. Naalongo nkoze ntya? Tusobola okujja ne tukunaazaako amaziga munnange. Tukunaazaako amaziga ate kati gwe wazza gwaki? Era naawe oli entitled okuba ng'ofuna ku ssanyu. Amaziga ago tugakunaazaako era ne tukuyisa mu mitendera nga gino ne tunnyonnyola. Ffe bwe tuba tuyingira mu nsonga zino tuyingira nga bw'ogamba nti looya ayingidde mu nsonga. Mbeera pulidawo okukuwolereza n'okukulwanirira n'okunnyonnyola. Era kino sikikola independently, nkikola nga nsinziira mu bujjajjaabwo era mu bujjajjaabwo nnyingiramu nze nga Naalongo ne mbeeyanjulira ne mbannyonnyola lwaki nteekeddwa okukola ekintu ekyo. Singa mbagamba nti nkikola lwakuba ontuukiridde munnange ng'olina obuzibu ate kaakati ggwe tolina mukaamwana wo agenda ku kaamwana, kati nange nze nga maama nnyambe, tebasobola kugaana, baba bajja kukkiriza. Kale bannange nga bwe tulaba ezo mutandike okuzirowoozaako, mwetereeze. Muli 2 muli 3, mumutuukirire oyo taata, mumunnyonnyolemu, mumugambe munnaye tulina ensonga bweti ne bweti taata. Naye Naalongo yasomesezza bw'ati ne bw'ati taata. Senga gundi oyo tetusobola kumuyita najja ffe kati ng'abaana abawala n'atunaazaako amaziga ne mutusimbira n'ekitooke kyaffe ekya Nakitembe. Kubanga bba abalenzi balabika bali bulungi naye ffe abawala munnaaye byaffe bikyagaanye. Owulidde? Baffe abaana abalenzi taata tosobola kutuyamba munnange n'otufunira embidde eyo ne tugisimba naffe ne tukola emikolo egyo
ne tubanga naffe tutereera. Ebintu bwe bityo mutandika okwogera, banaye temutya, mutandika okwogera. Olaba mubeeraawo ne mwetya. Oyo taata gwe mutya naye alina kyatuulidde, naye atya bw'agenda okibagamba. Kati abagamba atya nti baana bange tulina ekitambo era nze nkimanyi. Mwe baakuzizza ng'alaga Bayibuli, mwe baakuzizza ng'alaga Kulaani. Abatya nammwe mumutya. Kati ne mubeeraawo ng'ekiri wakati wammwe kutya. Naye nga mutya ki? Kwogera, just kwogera. Kuvaayo n'omugamba taata, nina obubonero bwe buti ne bwe buti ne bwe buti ne bwe buti bwe ndaba. Bw'oba olaba ng'ajja kukutabukira mugende basatu mumutuuze. So si kumukambuwalira. Nabagamba bannaye amaanyi tegalya singa tuwaatisa mbazzi. Naye mubeere bakkakkamu. Mubeere bakkakkamu. Abaana mubeere bakkakkamu. Era mbalaba mujja oluusi ne mukomentinga kuno ku mukutu nga muli bakambwe bazibu. Naye ate sisuubira nti gwe mulamwa. Buno obudde si bwa kukambuwala. Okwo okukambuwala kwe kuleetera abantu okutya. N'asirika n'agamba bwe banaŋŋamba bwe bati abaana bajja kuntabukira. Nedda. Kati mumulage taata ffe kyonna kye kiri tuli beetegefu okukikkiriza era tukitereeze. Tusaba otubuulire taata. Oyinawo ky'omanyi, oyinawo kye wali olabye, oyinawo kye wali owulidde, waliwo bw'osobola okutuyamba. Kuba kati olaba taata, ffe tuli wano wazaala abaana bana, naye tutunuulire mazima tuli mu mbeera mbi. Naye laba abaana ba muganda wo gundi beegiriisa, mirimu gyabwe gitambula bulungi, bonna bakuzibwa, bakola biki, naye ffe eddala yabaaki? Taata, kati luli obadde wekka ng'obonaabona. Naffe tuzze tukwegatteko, kyonna kyataagisa tukikole, naffe tubeeko we twetuusa ng'abantu. Kubanga ffe tulina omuze, bali bwe bamala okubeera obulungi nga tutandika, baasindiikiriza. Bwe baasindiikiriza ne basindiikiriza mu ffe eno. Naye mwebuuze basindiikiriza ki? Kyonna kye bakola balaamiriza ne bagamba nti bajjajja ffe tulaba twewaddeyo okubakolera ekintu bwe kiti, naye bali baagaana. Mbubbo balokole, mbubbo bwe bati, mbubbo bwe bati. Kati ne bagaana. Abo be muba muluma, ffe bajjajja bambi temutuluma. Beetaasa, okiraba. Kati nga balyoka babagwako mmwe abatalina bwetaasizo nga bakkakummwe nga baluma nga mugamba nti baatusindiikiririza. Kati bwe baba babasindiikiriza nammwe mukole bali kye baakola. Mmwe temusindiikiriza, mmwe mugambe bugambe nti bajjajja tubakoledde kino mu mutima omulungi nga tusaba mirembe, tusaba kubeera bulungi na buli ekyetaagisa kyonna mwogere naffe kubanga ffe tuli bazzukulu bammwe. Azaala ekibi akiwongerera. Kale nno tetujja kubeevuma, tetujja kukola ki, wazira mutubuulire kubanga ffe kye tusinga okwagala gwe mulamwa gwa kubeera bulungi. Kati bwe tuba twagala kubeera bulungi ne tukizuula nti ate bajjajjaffe basobola okutuleetera okubeera obulungi nga tulinawo ABCD bye tukozeewo awaka waffe, ebyo bye tagenda kusooka kukubira kalango. Tetugenda kukuba kalango nti bannaye tugenze kati ku CBS kukuba bulango, bannaye bassebo ne bannyabo ffe be mulaba wano ab'amaka ga gundi Kibirige tugenda kusamira. Tugenda kusamira, tugenda kweyambula ekitambo, tugenda kunaaba amaziga era ffe be mulaba wano n'eno embuzi gye tuguze yakuwongerera kitambo waka waffe. Nedda bannange, si byakulangirira. Abo abagagga be mulaba ogenda n'omulaba n'akola pate, mwana wa mwaka gumu batta nte. Ne weebuuza mwaka gumu batta nte. Oli ali mu bintu byawongerera. Asooka ne yeebuuza kaakati bajjajja nti nze nina obusobozi nti kati ku mikolo ng'egyo twaliseewo ente. Naye ennyama eyo yonna tunaagikola tutya? Nti kati ekitegeeza lwe tunaakola emikolo egyo tugikole ku birthday y'omwana waffe ng'aweza omwaka. Kati ennyama eyo bw'eva eyo nga tumaze okugabula ekitambo kyaffe, ennyama eyo eba ekola ku pate eyo abantu basobole okugirya. Kati nga mukkakkana ku nnyama y'ekitambo nga mulya. Sigamba nti pate zonna bwe ziba
naye bwe batu bwe bakola badisguisinga. Ki ekibeera mu nsonga eyo? Ekibeera mu nsonga eyo kibeera nti ayi bajjajjaffe tugabudde ekijjulo kino era nga tusaba buli anaakiryako atuwa omukisa era naffe abagabudde tufune omukisa. Kati gwe ng'olya ng'osolobeza gy'okoma okusiima bo bannannyini gye bakoma okufuna omukisa. Bw'ovaawo nzibyeko omukisa gwange. Lwaki? Nnyama gye wadde tosobola kwegulira. Mwebale kubeera ku mukutu.